ne Melodies of Love era nga performances zikyagendera ddala mu maaso. We twogera wano tulina omwami omulungi Dr. Hamza Ssebunya era nga olunaku yalunyumidde, yalwambalidde, yalugiridde, yaweddeyo yenna era nga n'olwalira badde performa wa lunaku. Dr. ogamba oti ne buli kimu mukyekoze mu ggwanga muno kyemubulako kwesimbawo. Mwebale kujja ssebo. Ogamba otya? Bigenda bitya? Bitambula bulungi. Omulundi ogusookera ddala ozze ssebo n'opafominga. Asipafominze ssebo. Obadde okola kikokoze? Mbeereddewo mukyala wange twali tulaga family setting. Nakati mbadde nsaba nkutegeera. Ekyo kye bayita performance. Era bwe tuva wano genda obanje. Nedda ssebo. Ate okakoze bulungi nno. Era nina be mbadde wali ne baŋŋamba naye omanyi tuzannyamu nga lwamuze. Experience ogendawo ku stage si byangu. Si byangu naye sometimes tugoinga overboard ku bantu be twagala. Mukyala wange mukwano gwange, so olumu nange nkola ekyo kyempulira nga kimusanyusa ate nga tekiriimu sitaani kuba mwagala, so sikirina buzibu. Dokita, katuli mu myaka ndowooza tetuvuga ng'etaano nga muli relationship weeri. Ebyalegerwa byali bingi nnyo naye mwe kyemusinga okukola kwongeramu. Bwe twogeranga mwongeramu, bwe twogeranga mwongeramu. Kyali kikuchalenjinzeeko ko naye nolaba nga alumu bye twogera biyinza okutuukirira. Ekyomukisa omulungi nti siri ku social media. Ndi ku WhatsApp yokayoka kati ebintu ebimu sibiraba, so siyinza manya ki kye boogedde naki kye batayogedde. Wabula nze kyenkola nkikola nga nkikolera mukyala wange ne famire yange, so siyinza gamba nti nkoze ekibi oba mukyala wange akoze ekibi. Buli kyemba nkola mba nkikoze olw'okwagala kwe nnina, ate buli mbeera yonna ebaamu okusomoozebwa. So I cannot say that buli kaseera it is a bed of roses. Oba kyemukoze abantu balina okusanyuka oba tebajja kusanyuka, naye nga kyensinga okukakasa nti nawasa mukwano gwange, nawasa omuntu antegeera, era kyova olaba ebimu ne bwe mba nina kyempulidde tebiyinza kutuukagana na mukwano gwe nnina eri mukyala wange. Idea okujja ku stage bagigambye ekyenjawulo ku luno nti konsati eno mbadde musaale nnyo okuva mu ntandikwa, okuva ku idea, okuva kulonda dates na biki byonna byonna. Yaleeta idea eyo gyendi eya konsati ne mugana naye ndooza leero weetegeke mu ebyo nasobola okumuwa obudde. I mean, it's my very busy schedule. Ne muwa obudde okuwuliriza ekyo kyayagala, so mbadde supportive in all ways, okuva mu nteekateeka, spiritual, financial, okulaba nga show efaanagana nga bwefaanaganya olwaleero. So naako kapaati bwe yakandeeta fakiti yankubira nga ndi Dubai okuntegeeza ku ekyo ne mugamba it's okay, we shall discuss it. Mwana gwe tewagaana mu yadde mukyala wange bw'aba alina kyayogedde namuza bweta batukutwaleko mu men's conference gye tutuula eyo omusajja okukuba mukayi n'okkiriza akawunge wakkiririzaawo naye kirungi tekyalimu sitaani kuba nali nkikola na mukyala wange. Kirimu sitaani naffe tubikole, naye alina byakola bye mutalaba wano. Baali batugamba gwe Ssaabavvulu ne twogerera wano tulina amuza Apitex nakikoze okusapootinga mukyala wange naye afune ku experience ng'omwami we alina ttaaki gy'ateeseemu essebo. Olumu abasajja batera okugamba nti okenze ebintu byomwe sibitegeera bulungi, supportive n'ebeeramu kumuwerekerako butamuswesinga ng'avudde mu bivvulu bye, olumu nga tebateekamu. Bwe kye kyakuwaliriza endongo si nnyangu yakuteekamu, tetegeerekeke n'expenditures ezitaliimu. Bwe kye kyabawaliriza okugamba nti katukyekwatireemu. Abantu abantegeera ennyo abali close gyendi bamanyi commitment gye nnina mu bintu. Bwe mba nsazeewo okukola ekintu nkikola, kye siikole sijja kikola. So mu kino manyi challenges zibaamu nnyingi nnyo, naye
naye nasalawo ne ŋŋamba katukikole ndi musajja mukkiriza nnyo era twatandika nagamba bisimillah lw'okulembeza ekigambo ekyo kitegeeza buli kimu kikwasiza Katonda mbadde Makka nensabira ekivulu kino nensabira obudde obulungi nensabira performance ennungi nensabira abantu okujja era Katonda mwebaza kye twasaba buli kimu kitambudde bulungi nnyo era ebisobye saba abantu batusonyiwe so saalinamu kutya kubanga mmanyi nti my wife has stood the test of time abantu bamwagala so she was a marketable candidate. I didn't have any doubt in that. Era ekyandizye nga kisobye n'alitegedde Katonda bw'atyo bw'akireese so nali very positive about this ate nga nkikola mu kumusapootinga nange nga njagala kiveeyo nga kirungi because she deserves it. So what is your best moment mu kivulu kino sofa banga tumaze tunatera okufundikira? What is your best moment? Moment zibadde nnyingi nnyo ekyenjawulo olwaleero nti engeri gye mbadde mu side ya organizing mubaddemu ebintu ebimu ng'amasimu gajja galumba nze kennyini kati mbadde a bit unsettled mbadde up and down naye nga show etambudde bulungi nnyo moment gye tulinnyidde ddala awo ebadde yanjawulo it was a whole new feeling for me abantu essanyu lye bamulaze bambi kibadde kirungi nnyo so I think that was the wow moment for me abantu batulaze essanyu lingi bambi era mbebaza nnyo nebaza nnyo ne BBS Telefine mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeerawo tutambudde nammwe right from the start okuva ku ntandikwa era mbebaza nnyo ate ne nebaza nnyo n'owekitiibwa Kamalabyonna Katikkiro mwebaza nnyo olw'okuwaayo akadde ke okujja atubeererewo ku lunaku luno. Katikkiro alina ebintu bingi ebyokwasaganya ofiisi eri bize nnyo naye yasalawo okukkiriza bwe twateekayo kusaba kwaffe n'agamba nja kubeerawo. Ekyo kiraga nti tulina ekyenjawulo kye tugatta ku ggwanga lino abantu ngaabwe baba nga batukkiririzaamu sikitwala for granted era mwebaza nnyo nnyini ddala neneebaza nnyo n'abantu bonna abazze okubeera nga basapootinga mukyala wange olunaku olwaleero beebale nnyo beebalire ddala tuli basiimu nnyo era temumukoowanga oluva wano olunaku olwa Sande tuli Masaka Maria Flo ekintu okiri wakati nkiri wakati sebo era tujja kusimbula olunaku olw'enkya okwolekera Masaka olw'amaliriza awo ndoza tujja kuwummulamuko so kati kalisegeeza nti nze ogenda kunkolerako wano ani kati oli promota mpya abamawuli be bakolako kati nze osobola okumpa nze ne mbakolako kubanga abo bonna mbamanyi kale kati nze mpanze nja bakolako gona abakolako gwe tofaayo kasanze gwowadde bwommanyi abalala tebafaamu naye koyogedde akapromota sikategedde ane gwe promota w'ekivu banaye mbadde nsaba kati omwana oli mumpeereyo obugambo wuuli ayambadde ekiteeteeyi mumpeereyo obugambo obukola ki mumpeereyo obugambo mukyala wange mukyala wo gwempisa omwana simanyi na kyakwogera wabula ekintu kyensinga okwebaza Katonda tiyampa omukyala ali complete omukyala ali unique era ntwala omukisa guno okumwebaza nti yeebala okubeera ekyo kyali yeebala okubeera omukyala omukakkamu yeebala okubeera omukyala omuwulize ate omukyala eyeewa ekitiibwa mu bbanga lyonna lyempangadde naye sifunangamu olumu neerabira n'okwerabira kuba sinawasa Rema Namakula saawasa Rema the artist nawasa Namakula ow'olugave era naye nnyini n'ateekinga ekintu ekyo mu bulungi era Rema akoma ku geeti Namakula n'ayingira ekikomera. Mwebaza okubeera maama omulungi eri abaana baffe mwebaza okubeera omukyalo omulungi gyendi ate mwebaza okubeera omuwala omulungi eri abantu bonna mwana wa ggwanga mumuwulidde story gy'ayogedde okuva we yakulira atambulidde mikono mingi naye
teyeewulira ate ye muntu ayagala abantu ate awa abantu ekitiibwa. So musuubiza mukwano mungi, musuubiza okumubeererawo, gano gakyali mabaga. Nga tumaliza abantu baŋŋambye nkwebaze olwaleema ennaku zina wanjawulo nnyo naddala ng'agenda baŋŋambye nkwebaze. Amiina ssebo mwebale kusiima. Tutuusaako emikono. Mwebale kusiima. Kale bane tweyanzeege mweraba.